وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soso okubeera nga ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini kutendebwa n'amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu era nga musaba abeere nga sookusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, omusomesa wa umma yaffe eno eyakola ennyo eyatakabana okubeera nga nze naawe tubeera abasiraamu. Ngenda kutandika n'etteeka lino Allah subhanahu wa ta'ala nga atujjukiza mu kitabo kye ekitukuvu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza mu kitabo kye ekitukuvu nga bwe tuli bitonde era nga tumanyi nti essaawa yonna tujja kujjulukuka okuva mu nsi muno tubeere nga tuzibwa eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah n'atukakasa n'atugamba ti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli ayitibwa omuntu yenna wakufa, wakombezebwa ku kufa. N'agamba nti tuliba tufudde wa innama tuwaffawna ujurakum, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atuukiriza okubeera nga asasula buli muddu ekyo kye yakolerera ku lunaku lw'enkomerero. N'agamba nti faman zuhziha 'anil nar, naye oyo yenna alyesambisibwa omuliro, wa udkhila aljannata, n'abeera nga ayingiziddwa ejjana, faqad faz, ajja kuba akoze atya? Ajja kuba awonye, ajja kuba yeesiimye. Allah n'atugamba ti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, tebuli buno obulamu bw'ensi wabula kigayaaza. Ti omuntu bw'abubeerako talowooza nti lujja kutya olunaku lumu abukola atya? Abuveeko. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, omubaka wa Allah kusasira n'emirembe ye n'atugamba ti man ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yudkhala aljannata faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi akhir. Mbaka sallama n'atugamba ti oyo yenna ayagala okubeera nga yeesambisibwa omuliro, abeere nga ayingizibwa ejjana, afube nga bw'asobola okufa ku mutuukeko ng'alimu abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero. N'atakomawo n'agamba nti walyati ila nnas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, rawahu Muslim. Ate omuddu oyo naye abeere ng'akolera banne bye byawulira byayagala bamukole ki? Bamukolere. Nange bwentyo nenjagala okubajjukiza ku tteeka eryo tuwangaale nga tumanyi nti essaawa yonna tukola ki? Tugenda. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero gugamba almaradu wa ahkamuhu, obulwadde n'amateeka gaabwo. Almarad, ekiyitibwa obulwadde, huwa husulu illa fil badani, kwe kufuna obukosefu mu mubiri. Basiraamu tukitegedde? Ekiyitibwa obulwadde kwe kufuna obukosefu muki? Mu mubiri. Tulabe ku mbeera z'abantu, ahwalul insan, embeera z'abantu mu bulamu buno obw'ensi bwe tuwangaaliramu. Agamba nti khalaqa Allahu al-insana wabtalaahu bi ahwali al-mukhtalifa. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu mu bulamu buno obw'ensi n'abeera nga wakumugezesa, naye ng'ebigezo ebyo byamugezesa nabyo byanjawulo. Nga mu byo agamba nti minaswiha, mulimu okugezesa omuddu n'obulamu, wal marad, n'obulwadde.
Allah atugezesa n'obulamu n'obuki n'obulwadde walquwa wadhaaf Allah subhanahu wa ta'ala n'atugezesa n'okubeera nga tulina amaanyi n'obunafu embeera zino bwe nzongerako ffenna tuzitegeera byonna ebyo Allah tugezesa nabyo alina kyakola atya kyatwagalamu agamba nti walgina walfaku Allah agezesa abaddu n'obugagga n'abagezesa n'obwavu n'agamba nti wal amni wal khawf Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa n'eddembe n'agamba n'okutya eddembe oba emirembe n'okutya wal farhi wal huzun Allah atugezesa n'essanyu n'atugezesa n'okutya oba ennaku wal iman wal kufur Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa n'obukkiriza n'obukafiri wal hayati wal maut wa hakadha Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa n'obulamu n'okufa obulamu buno bwenjogerako wano bwe bw'okubeera nti oli mulamu nga tonnaba kukola ki kufa buli obwasoose wali obulamu obw'okubeera nti oli mulamu nga toli muki nga toli mulwadde bakulu bitegeerekese naye mu mbeera ezo zonna nga bwenzimenye agamba nti wajala subhanahu likulli halatin ahkaman tahsuha agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala buli mbeera yagiteekako amateeka agagikola ki agagifuga baganda bange mu mbeera ezo zonna nga bwe tuzimenye buli omu weetunule mu mbeera eyo oli otya ku sayidi y'eddiini yo n'agamba thumma yastaqarra al insan ba'da al mauti wal ba'thi hasba amalihi fil jannati aw fin nar agamba nti omuntu agenda kwesiima oba agenda kutebenkera oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira agenda kutebenkera okusinziira ku mirimu gye nga bw'abadde agikola kuno kuki emirimu gy'egyo bwe giba gimutwala mu jjana agenda kutebenkera bwe giriba gimutwala mu muliro egenda kubeera khasaara tusaba Allah atuggyemu abo abanaatuuka gyali nga tetuli batebenkevu muganda waffe avudde waggulu atubuulidde embeera egenda okubeerawo ku lunaku lwaki lw'enkomerero embeera eyo egenda kusinziira ku mirimu gya muddu gye yakola ki gye yakola Allah n'atunnyonnyola ng'atutegeeza mu kitabo kye ekitukuvu agamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khayr fitna agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye subhanahu wa ta'ala nti buli mwoyo gwonna gwakukola ki wakombezebwa ku kufa agamba nti wa nabluukum bisharri wal khayr Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutugezesa n'ebirungi n'ebibi mu bulamu buno obwaki agenda kutugezesa n'obulungi oba n'ebirungi n'obubi nga bigezo bino byenva okumenya waggulu wano byonna tubirabye mulimu okusanyuka mulimu okunakuwala mulimu obugagga naye byonna biki bigezo Allah akuwadde maali ogenda kweyisa otya nayo Allah akuwadde essanyu osomesezza abaana bayise ogenda kukola graduation ogenda kutiiramu Allah omwo oba togenda kumutiiramu ebyo bigezo akuwadde ekyengera ky'abaana ogenda bafumbiza ogenda kubafumbiza otya ebyo bigezo akuwadde sente ozifunye oba oli mwavu ogenda kweyisa otya n'eyo embeera Allah gyakugezesezza nayo n'olwekyo baganda bange twetegereze mu mbeera eyo Allah n'amaliriza ng'agamba wa ilaina turja'un naye gyali gye tugenda okukola ki okuddizibwa etteeka lye namaze okusoma emabega eri lyatugambye nti oluvannyuma kugenda kutuukirizibwa okusasulwa abaddu eryani eri Allah waabwe okusinziira ku ebyo bye baakola ki bye baakola kati nabwe ekityo Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka lye ne lisangibwa mu suratu Anbiya aya eya 35 atugambye nti ng'amaliza aya eno oluvannyuma gyali gye tugenda okukola ki okuddizibwayo si kuddayo kubeera wabula kusasulwa tusaba Allah atuteekemu abo abanaasasulwa ebirungi katugenda kulabako ma yajibu ala almarid biki omulwadde byateekeddwa okukola agamba nti yajibu ala almarid hala maradihi ma yali bino wammanga byebyo omulwadde byateekeddwa okubeera ng'akola atya ng'akola ng'alwadde ekisooka
agamba nti ayasbira ala aqdarillah kwe kubeera nti omuddu mu mbeera y'obulwadde bwo Allah bw'akugeredde ogumiikiriza ekyo Allah kyakukoze eki kyakugezesezza nakyo kubanga bw'onooba togumiikiriza basiraamu ogenda kukoma wala ogenda kumaliriza nga mu bulwadde obwo bwennyini Allah bw'akugeredde bw'oba togumiikiriza ng'obusiraamu obukoze otya obuvuddemu ekyokubiri n'agamba wa ayuhsina dhannahu birabbihi omuddu mu mbeera y'okulwala alongoose endowooza ye ku Allah we amakulu amulowooleze kirungi kyobulwadde buno bwendwadde oba oliawo Allah alina kyanzijjako oba oliawo Allah alina kyankola ki kyansangulako nakyo so n'abeera nga talowooza nga kubirabanga kibonerezo n'ebirala ebifaanana bwe bityo n'agamba nti wa ayajmaa baina ridwa waswabe fahuwa afdal singa omuddu afuna embeera ezo ez'emirundi ebiri okubeera nga agumiikiriza ate n'alowooleza Allah subhanahu wa ta'ala endowooza ennungi ekyo kyekisinga obulungi gy'akola atya gy'ali obujulizi an Suhaibi radiyallahu anhu qaal hadithi ng'eva ku sahaba oyo agamba kiqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ombaka wa Allah okusasira n'emirembe ebibeereko yagamba ti ajaba al amri al mu'min agamba nti embeera z'omuddu zikola zitya zeewuunyisa inna amrahu kullahu khayr zonna embeera z'omukkiriza ziba nki ziba nnungi agamba nti walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min ezo embeera ezifaanana bwe zityo tosobola kuzisanga ku muntu mulala yenna okuleka omuki omukkiriza zeziruwa n'agamba nti in aswabatihu sarra'u shakara bw'aba alina kyonna ekimusanyusiza nga Allah amutuusizaako ekimusanyusa yeebazaani yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala fakana khayran lahu ekyo ne kibanga kyekirungi gy'akola ki gy'ali n'agamba nti wa in aswabatihu dharra'u swabara ate Allah baba amutuusizaako obuzibu bwonna akola atya agumiikiriza n'agamba nti fakana khayran lahu era ekyo ne kibanga kyekirungi eri omuddu aluwa eri omuddu oyo akhrajahu Muslim n'olwekyo baganda bange tuteekeddwa okubeera nga Allah bw'aba akugezeseza n'embeera yonna beera ng'okola otya ng'ogumiikiriza ekyokubiri olowooleze Allah endowooza ennungi obujulizi obwokubiri ku nsonga eyo wa an Jabir bin Abdillahi al Ansariyi radiyallahu anhu nga buva ku sahaba oyo qaala agamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qabla mautihi bi thalathati ayamin yaqul agamba nti nawulira omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye ng'ebula ennaku 3 afe ng'agamba agamba nti la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla atugambye sahaba oyo ti omubaka sallallahu yatugamba nti omu mumwe okufa tekumutuukangako okuggyako ng'alongoosezza endowooza ye eri Allah ow'ekitiibwa amakulu Allah mulowooleze bulungi olowooza ogaye nti mu butuufu Allah kirabika oba agenda kuntwalira mu bulwadde buno agenda kubeera nga mpejjana ekyo kijja kuba kirungi gy'okola otya gy'oli obujulizi obwokusatu ku nsonga eyo adamu tamanni ensonga ey'okubiri kwezi ezeetaagisa omulwadde okubeera nga akola kya ezeetaagisa omulwadde oba zaalina okukola agamba nti adamu tamanni lmaut mahama shtadda almarad omuddu ky'otolina kukola teweegomba ng'okufa obulwadde ne bwe buyitiriranga butya basiraamu weetuli teweegomba ng'okola ki obulwadde ne bwe buyitirira butya olw'obujulizi buno nga hadithi eva ku Anas radiyallahu anhu qaal agamba sahaba oyo Anasi agamba nti qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeereko ye yagamba ti la yatamannayanna ahadukum almauta lidurri nazala bihi omuntu teyeegomba ng'okufa olw'obuzibu obumukoze eki obumutuuseeko makulu obulwadde bukutuuseeko mu mbeera gy'ototegeera buzibu nnyo musiraamu tokolanga ki teweegomba ng'okufa n'agamba nti fa in kaana la budda mutamanniyan faliyakul
kale bw'owuliranga mu mutima ng'ekintu ekyo owulira kikusoyasoya oyagala okukyogera kijja kale at least yogera bino yogera ebigambo bino omubaka sallam bye yagamba nti allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li ay allah wange nkusaba okole ki nkusaba ompa obulamu bwe kibeera ng'okuba omulamu kyekirungi gyenkola ki gyendi n'agamba watawaffani idha kanat alwafatu khayran li ay allah wange nkusaba onzijewo amakulu nkusaba onfiise bwe kibeera ng'okufa kyekirungi gyenkola ntya kyekirungi gyendi haditha eri muttafaqun alayhi kitegeeza mu edduwa eno bw'oba ogisomye obulamu bwo oba obukwasizaani allah subhanahu wa ta'ala yaba akusalirawo oba okubeera omulamu nga kyekirungi gy'oli kubanga ye alimul ghaibi yamanyi ebyekoze eki ebyekwese bwe kibeera nga okukugjawo kyekirungi gy'oli abeere nga akugjawo naye nga si gwe okikoze otya nga si gwe okyeyogeredde obujulizi obulala ku nsonga eyo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث يفكو أبي هريرة الله سمعك يا جامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكوا الله كسرنا من بيبرك يا جامبا لا يتمنى أحدكم الموت mumweteyegomba ng'okuki okufa wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu era takusabanga nga tekunnaba kumukola ki tekunnaba kumujjira oba kumutuukako n'agamba nti innahu idha maata ahadukum inqata'a amaluhu kubanga omu mummwe bw'aba afudde emirimu gye giyimirira gikutukawo giyimirira aba takyalina kyasobola kwongerako ku mirimu emiki ku mirimu emirungi n'agamba nti wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khayra ate ye munnanga omukkiriza allah gwakyawadde obukkiriza nga ate akyalina n'obulamu talina kyeyongera talina akyali omulamu emirimu gye gisigala gikola gitya gyeyongerako olw'obulamu buno bwakyakola ki bwakyalina nenjukira ekyafaayo kye batusomesa kyali kyabasajja babiri baali ba mukwano ndoza basatu kati omu n'agamba nti omu muffe bw'abanga afudde buli omu abeere ng'akola ki aloosa ku munne kati omu n'aloosa munne omu yafa ne wayita omwaka naye ng'oyo ye yafa yali shahidi n'afa bw'amala okufa munnoono omulala n'aloota n'omulala n'afa nga wayisa omwaka kati ono yasigalawo aloota nga bamulaga oli eyasembayo okufa ataali shahidi nga yayingidde ejjana n'agenda ew'omubaka salama n'amubuuza lwaki kiri bwe kityo omubaka salama n'amugamba tomanyi nti oli yawangaalayo omwaka allah n'amusanzaawo ramadani kitegeeza nti bw'abanga allah yamuwangazaayo omwaka n'amusanzaawo ramadani n'abeera nga ayimiridde ekiro kya laylatul kadiri allah bw'aba yakisiima n'amubalako ennaku mmeka ennaku 100 emyaka 100 kitegeeza nti ekyo kikola kitya ekyo kyayongezesa ku miki olw'okuba nti muki olw'okuba nti mulamu tukitegedde bannange n'olwekyo tetwegombanga okukola ki okufa ensonga ey'okusatu kweza omulwadde z'alina okukola adaa'ul huquuqi lwajiba alayhi agamba nti okusasula amabanja oba okuzzaayo ebyo ebimukola bitya ebimubanjibwa sawaun kanat lillah kazaka newe kiba nti amabanja ago mabanja ga allah nga zaka abadde mugagga awangaala mu bulamu buno obwensi ne sente azirina naye nga yeeri azamanya n'abeera nga tajja haki ya allah muki mu maali y'amakulu tawa zaka bw'atuuka mu bulwadde n'omanya nti munaye tomanyi oba olyawo allah ayinza okuntwala beera nga okola otya beera nga ojjamu omusolo gwa allah n'agamba nti awulil khalqi oba okubeera nti ebyo ebikubanjibwa biri wakati wo ne baddu banno nga ki agamba nti kadduyuni ng'amabanja walmadwalini amabanja n'ebyo bye wakola ki bye wali azaamaanya abantu omuntu osobola okubeera nga munno yakuteresa ebintu bye agenda okujja okubikusaba nga tobikola otya tobirina
abantu babatereza amataka olina agenda olina ettaka n'alyefuulira ne libeera lirye tukitegedde oli asobola okulyaza amaanyi omuntu mu bintu bingi oli asobola okuba nga alyaza amaanyiza ssente kyonna kyaba alyaza amaanyiza kubanga obulyaza amaanyi buki bugazi bunene n'agamba nti fa illam yatamakkan agamba nti usuyi bidhalika man yuaddihi anhu bwe kibeera ng'ekyo tekisobose nga tosobodde kubituukiriza n'obulwadde bukuluma oli awo kale rambirayo omuntu mu bantu baanaasobola okutuukiriza biruwa anaasobola okutuukiriza ebyo by'otokoze eki by'otatuukiriza basiraamu tubitegedde ebyo bitegeerekeka n'agamba obujulizi ku nsonga eyo an abi hurairata radiyallahu anhu ye hadithi ya abi huraira allah asimekuye qaala agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka wa allah okusasira n'emirembe ibeere ku ye yagamba nti man kanat lahu madhlamatun li ahadi omu mummwe bw'abeera ng'ayina okulyaza amaanya kwonna kwe yalyaza amaanya omuntu agamba nti min iridihi au shay'in nga mu bulyaza amaanyi obwo mwalimu n'okubeera ng'atyoboola ekitiibwa kye n'agamba nti faliyatahallalhu minhu lyawm amusasula olwaleero makulu ng'akyali muki ng'akyali mulamu n'agamba nti kabula alla yakuuna dinaaran wala dirhama ng'ekiseera ky'okubeera nga ssente oba ebyobugagga tebikyagasa tekinnaba kukola ki tekinnaba kutuuka n'agamba nti inkaana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madhulamatihi bw'onooba tomusasudde nga gwe bitutte nga bya lusaago bya lubalaato munnange bw'onooba ofudde ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno allah agenda kubeera ng'akwata bw'onooba oyina emirimu emirungi gwe afudde ng'oli mulyaza amaanyi kibatugambye nti inkaana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari madhulamatihi gwe bw'oliba olyaza amaanyiza omuddu ku lunaku lw'enkomerero gwe yalyaza amaanya bw'oliba oyina ebirungi bagenda kukwata ebirungi byebyo ekigero ekyenkanankana n'obulyaza amaanyi bwewakola ki bwe walyaza amaanya munno babeere nga bamukola batya nga bamusasula n'agamba nti wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atin sahibihi fahumila alayhi bwe kibeeranga toyina birungi byogenda kusasula bali bagenda kukwata ebibi byabali babikuteekeko munnange obeere ng'okola otya ng'ozikirira tukitegedde ekyo obeere ng'ozikirira kusaba allah akitutaase obujulizi obulala ku nsonga eyo wana abi hurairata radiyallahu anhu qaal era sahaba yayitibwa abi huraira atunnyonnyola ng'agamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qaal mbaka wa allah okusaasira n'emirembe ibeereku ye yagamba atadiruna mal muflis abaffe mumanyi omwavulu nkupe yaluwa qaalu basahaba ne bagamba nti almuflisu fiina n'agamba nti malla dirhama lahu wala mata yoyo atalina kasente atalina kintu kyonna kikozesebwa faqaal omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti inna almuflisa min ummati omwavulu nkupe mu kibiina kyange kino eky'obusiraamu n'agamba nti yaati yauma alqiyamati bisalatin wa siyamin wa zakat yoyo agenda okuleetebwa ku lunaku lw'enkomerero nga yasaala eswala ze nga ntuufu n'asiiba ebisiibo bye nga bituufu n'awaayo zakatul maali ye nga ntuufu nnungi naye agamba nti wayuti amala aleetebwe kadishatama haadha nga yavuma gundi wakadhafa haadha nga yatemerera gundi wa akala maala haadha nga yalya ssente zaani za gundi wasafaka dama haadha yayiwa omusaayi gwa gundi n'agamba wadaraba haadha yakuba gundi n'agamba nti nno fayutwa haadha min hasanatihi bagenda kukwata mu birungi byaki by'omuddu oyo babeere nga babikola batya nga babisasula bali be yakola ki be yalyaza amaanya n'agamba nti fa infiniyat hasanatuhu ebirungi bwe biriba bimuweddeko kabla ayukudwa ma alayhi ukhidha khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar bagenda kukwata ebibi byabali bonna be yakola ebyo babimuteekeko babimukasukire oluvannyuma akasukibwe
tusaba Allah tutaase embeera eyo. Basiraamu tubeera mu duniya muno ne tulyazaamanya bannaffe ne tubageya ne tubakuba abalina obusobozi abalina amaanyi akwata gwakute n'akubanga bwakola atya nga bwakubanga bwasobola sente z'abantu baziridde nga bwe bakola ki nga bwe baagala banaye Allah tusaasire mu mbeera efaanana bwetyo. Naye ku lunaku lw'enkomerero omuddu oyo agenda kubeera ng'akola atya bw'atyo ng'ayingizibwa omuliro. Ekyokuna agamba nti kitabatul wasiya bima yuridu baada mautihi. Omuddu ng'oli mu mbeera y'obulwadde bagambye si bulwadde bwokka, kino si kya bulwadde bwokka ne bwe toli mulwadde, okuwandiika eddambe okulaama. Okola ki? Okulaama ku ebyo by'oyagala bikolebwe ng'okoze otya ng'ofudde. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kitabu kye kitukuvu agamba nti kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyat lilwalidaini wal aqrabina bilma'ruf haqqan ala almuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti kulalikiddwa kufa okukola ki? Okulaama. Singa obulwadde bukuluma n'owulira ng'embeera gy'olimu butuufu yakukujja mu bulamu bwansi. Agamba nti intaraka khayran alwasiya, bw'obeeranga oyina ebyobugagga by'oyina okulaama, beera ng'olaamira abazadde ab'eŋŋanda. Naye etteeka lino we yakkira aya etemaatema engabanya y'emmaali y'omufu yali tennabakukka, kuba kakati mu kaseera kano tusobola kulaama. Wano batugambye okulaamira abazadde n'ab'eŋŋanda, tukitegedde. Naye kati tusobola kuteeka mu kiraamu nga tulaamira abazadde kuba oledde Allah yabawadda ku maali y'oyo yenna abaafudde. Kitegeerekeka ekyo? Kati neesigala nga aya neetulaga obukulu bw'okukola ki? Obw'okulaama. Naye n'agamba nti haqqa ala almuttaqin, ng'ekyo kikakafu eri abaki? Eri abakkiriza. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث ngeva ku Abdullahi بن عمر Allah simekuye agamba nti ma haqqu muri'i muslimi lahu shay'un, agamba nti kyabwateeka ku muddu yenna ayina ebyobugagga mu maali ye byasobola okubeera ng'akola atya? Byasobola okubeera ng'abaddu basobola okubisikira. Amakulu ayina ssente n'agamba nti no yuswi fiihi, agamba nti yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktuba indahu. Agamba nti si kyabwateeka eri omuddu omusiraamu ng'ate ayina n'ebyobusika byebisobola omusikirwako okubeera ng'aweza ennaku mmeka? Ennaku 2 nga talina kiraamo nga talina kiraamo mu nnyumba ye. Kitukakatako basiraamu okubeera nga tukola ki? Bannange ebirungi bisigadde mu maaso nga bingi, naye obudde bunkoze eki? Bale njagala kulaba butya bwe tulaama, naye alhamdulillah katukirize Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyatusobozesezza okubeera nga tufuna ku mbeera y'omuntu alwadde. Tusaba Allah w'ekitiibwa atuwe okubikolerako, atuteeke mbaddu abanaatuuka gyali ng'atusiimye, abeere ng'atuwonya omuliro jahannam. Amanya gange kitibwa Madina binti Abdallah, nga nze muhtasiba wa Lubaga division, era nga mu kkowa eryo mbasaba okubeera nga mutuwa abaana. Tulina ekisaakaate eky'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga kigenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 2 okutuuka nga 27, emitwalo 8 nga tugenda kubeera ku Bukhari Junior School nakuwadde Bulenga. Saba wa kitiibwa Allah abankuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbadde neerabidde namba y'essimu eri 0704 35 19 94 0704 35 19 94. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omusomesa tumweyanzizza nnyo, saba Allah ow'ekitiibwa atusaasire era abeere ng'atuwokkolerako ebyo bye tuyize. Nkakasa twakatuukira wano buli omu gy'alaga alabayo. Bitegeerekeka? Buli omu gy'alaga akola ki? Alaba.